Alright, tutuse n'ekitundu ekyokusatu okobyafaayo bya Eagles Production. Era nga mu kitundu kino tugenda kwogera ku nsonga ky'entuufu eyabaawula. Nsonga ky'entuufu eyavaako okusasika okw'ekibiina ekyali kisinga amaanyi mu Uganda kye bayita Eagles Production. Amaanyi abampita yeekolera teweerabira okusubscribinga no clicking on the bell notification kyekyayawula Eagles Production. Tutandise. Mu mwaka gwa 2014 Uganda yagwamu nnale yafuna amawulire geetasooka kukkiriza nti Eagles Production esasise. Olukungaana luno abakulu bano mwe baabotolera ekyama lwatuula eGaba Beach ne basalawo nti kakati ekibiina kituumiddwa Golden Production era nga n'abaana abaali batali directors okwali Catherine Kusasira, Maureen Antumi, Stasha Manja, Doreen Mutibwa n'abalala nabo baali bafuuliddwa director. Abamu ku bakulu abasalawo ekibiina kino kya bulukuke abagamba nti tukooye ejjogo lya Lutaaya abadde asusizza okutujooga. Lutaaya nga Eagles bwefuna ssente afuna 40%, ayagala 40% olw'okuba yatunda takisi ye mu kugitandika. Era ngambye mbu ewasingira ddala okuva obuzibu yeddiru ya M10 eyalimu obummemmette nga ku luno Geoffrey Lutaaya ayagala 60%. Bayongerako ne bagamba nti Lutaaya yabadde asinga obunafu mu kibiina kino nga n'ebiseera ebisinga atayagala kuyimba naddala nga Maniu bagikubye omupiira ng'omukulu tayagala kuyimba. Emabegako kyerabikira nnyo mu kibiina kya Eagles Production nga abakulu abamu tebakyayagala kujja mu bivulu bya kibiina era okukakkana nga emmotoka z'abayimbi n'emmotoka y'ebidongo bagyokyeza mu kivulu ekimu. Abakulu bagamba nti omusingi kwe twatandikira ekibiina kino tulabanga tulinganga abaguvuddeko era tusazeewo tutandike Golden Production n'amateeka tubage mapya. Kino Geoffrey Lutaaya yakiwakanya nnyo n'asimba n'olukono n'agamba nti tekisoboka. Bw'oyogera ku Eagles Production oba nkutte ku mutima kubanga nze mmanyi kyetegeeza, nze mmanyi Eagles kyetegeeza gye ndi era bw'oyogera nti eyagala kusasika nze nnyinza n'okukaaba olwa emotion. Geoffrey Lutaaya yasooka n'agamba nti nze sigenda kwegatta ku Golden Production ne mukyala wange Irene wabula tugenda sooka tusigale nga tuli ba freelancer tukole ebyaffe kubanga abantu abo ekigendererwa kyabwe kibadde kyakungoba mu kibiina era bagenza okuyita meeting eyawamu nze nga bantuulira dda mu zi meeting era nali mu mbaga ng'abakulu abo beno bali mu meeting za kusuula kibiina bafune oluwenda we banneegoberako naye munnange nange sigenda kubataataaganya nsazeewo nsigale nga ndi freelancer. Olutalo lw'ebigambo olwatandika eno mayinja weereza Kavuma akasuka Misa kyakasuka ng'enne Lutaaya bwe yeewozaako. Lutaaya yatuuka okugamba nti teri kisudde kibiina ng'omukulu gwe bayita Musa Kavuma abadde yeegwanyiza entebe gye mbadde ntuddemu eya Managing Director wa Eagles Production. Nga wayise akaseera katono nnyo Lutaaya ne mukyala we basalawo okutandika group empya gye batuuma The New Eagles era nga basalawo batandikewo talent search mwe baweera abaana abato omukisa era mu baana abato bano abafuna omukisa mwalimu Jovan Luzinda, Bettina Namukasa, Grace Khan, Shasha Brighton n'abalala bangi. Bw'otunuulira ennyo abantu basidelininga ne Geoffrey Lutaaya kubanga Bannayuganda waliwo kye bayita public sympathy. Bwe bakulaba ng'oli omu nga bali bangi batandika okusaasira bambi era mu kyamazima The New Eagles yaperforminga bulungi ebbanga lye baabeerawo okusingako ku Golden Production ng'ate Lutaaya yagenda na mukyala we so nga bali bagenda akabinja konna. Nga bisiriikiridde labanga ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'E12 oba yali Christmas ya 2016. Taata wa Geoffrey Lutaaya omukulu Kabogoza omugenzi kati yava mu bulamu bw'ensi eno n'aziikwa nga 26 omwezi gwe gumu era omwaka gwe gumu wali emiti 2. Guno Geoffrey Lutaaya yali agulabyenga omukisa okweyabya okulaga banne nti nabakoowa dda
nga bwomanyi nti ebizibu bye bitera tugatta naddala wano mu Buganda. Bannaffe bano aba Golden Production basalawo bateeke empalana ebbali bagende bakabireko ku munnaabwe era ku ssaawa y'okuteekako ekimuli bwe yatuuka. Omukulu Ntake mukulu wa Geoffrey Lutaaya kyava ayita Mr. Semakula, Grace Kamate, Musa Kavuma, Ronald Mayinja n'abayimbi bonna abali mu Golden Band bajje bayambeko Geoffrey Lutaaya ng'ateeka ekimuli ku kisanduuko ya taata we. Geoffrey Lutaaya gye yasimatuka asikewo ekimuli tetwamanyaayo ng'akaaba amaziga n'agamba nti tekisoboka. Abasajja be mugamba nti baganda bange bandyamu olukwe taata tabadde muli wankwe. Era Geoffrey Lutaaya n'alemesa baganda be bano okuteeka ku kitaawe ekimuli. Ebigambo byatandika okuyitingana nga biva side ne side eno bakuba Lutaaya, abalala bamuwolereza eno bakuba Lutaaya, abalala bamuwolereza, wabula Geoffrey Lutaaya enkeera yasobola okujja n'ayogera mu bamawulire n'agamba nti bannange kati mpulira mpewedde abasajja nawatuliddeko. Media ng'ekyagera mu maaso n'okkuba omukulu Geoffrey Lutaaya. Nze navaayo nga nze n'empendowooza yange wadde saayi na sayidi ne ŋŋamba nti Geoffrey Lutaaya kye yakoze kibi, naye bw'olabanga emmese edduka egenda mu muliro manya nti ekijigoba kyokya okusinga omuliro. Abagezi bantegeera ki kye ntegeeza. Wabula jjuzi gy'olyabalamu wano mu Maaci wa 2018 ng'enteekateeka z'omukulu Catherine Kusaasira okwanjula omulenzi we Fred Serugga maaso g'abakadde be zigenda mu maaso. Wasookawo emikolo gy'okukyala era wano Geoffrey Lutaaya yaddamu n'asisinkana ne banne ne beegwako mu kifuba n'abagamba bannaye kati mbasonyiye obusungu bwe mbadde mbalinako buweddewo era omukwano gwe nabalinako nga tokyaliko kyebusaabala mu mutima gwange gukomyewo. Bwe bato ne baddamu okukwatagana amannya Wampita yeekalera. Tujja kubawo n'ekitundu ekyokuna nkyaliwo.